kya Isma naye nze ngenda kumwogerako ekintu kiri eki mu Uganda tewali muntu social media influencer abadde yenkana Isma. Lwaki? Isma Katonda yali yamuwa ekirabo ffenna kyatutayina, ng'ayogera ku politics, n'ayogera ku fashion, n'ayogera ku sports, n'ayogera ne ku entertainment. Tewali muntu asigadde Uganda ajjamusikira tebabalimba. Era nze Isma mugeraageranyanga Pere mu mupiira. Naye nze nsaba ekintu kiri eki, abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti obusungu bukole ki? Isma I highly suspect yatiddwa lwa busungu. Suspecting Isma agenze leero ne mu Uganda n'abatulaba emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera ku ki munsi. Mukole mutya? Mutambule n'emizinga n'ezikuba ennyonyi naye at the end of the day fenna tujja kukola ki? But mulye naye to developing a culture ey'okuwuliziganya nga baba tokkiriziganya nange mpuliriza nga nawe bweyogera nkukola ki? Mpuliriza. Ye Uganda gyensabira okukola ki? Okubeeramu wumula mirembe. Muganda wange Isma genda omulozi Kaine Lugaba aweereza amabugo ga miliyoni 5 oba omwola oba tomwola yawadde amaki amabugo. Kamalize bweti. That's the Uganda. Tosobola kubanga toyagala mulala ayogere nga oyagala okole ki? Wayogere. Abawagizi b'emuke mwenna abali wano mumukakkane ye President addako. Vice Chancellor eddakiika ng'oli ozimanyi. Banange ndi musajja wa byanjigiriza naye ndi mu kunyolwa kwa maanyi. Isma ye muntu abadde ankwatirako mu kusobola okukola oba okutuusa ku bannayuganda ebyenjigiriza. Era kitalo nnyo Walumbe atubyeko omusajja enjasa biggulu era atazikawo. N'olwekyo njagala mbategeeze nti olunaku lw'enkya ku Mande lwe mbadde nnyina okusisinkana Isma ssaawa 4 ez'okumakya ne mwami Gashumba nga tugezaako okukola bizinesi zaffe eza buli lunaku, naye kyankubye wala okulaba nga biyitiŋŋana nti Isma afudde mu bulamu bw'enseera. Bannaaye abamasheero bayinza okugamba ne bakuddiramu bulungi kankyogere mu lunnyo Oluganda nti twava eri Mukama Katonda era eri Mukama Katonda tukola ki? Lwaki twanguya bannaffe ate nga ffenna tujja kgenda? Bannaaye tusonyiwagane, tusonyiwe bannaffe bwe tubanga waliwo yatusobya. Obusungu bungi. Muzeeyi Kasajja munnange tunyolebwa wamu naawe. Mukama akugumye. Tewali bigambo ne bwe biba byenkana kino wobireetamu bigenda kuzzaawo Isma. Naye njagala tumanye nti eggwanga lifiiriddwa omusajja atazzikawo. Ffe nga Victoria University tuli mu kunyolwa kwa maanyi kubanga Isma alina wabadde atukwatirako. Era mukulu Bebekula yannyonnyodde ebigambo wano n'agamba nti waliwo omusajja asobola okunnyonnyola ensonga n'ennyonnyoka. Tonoonya mulala, onoonya ani? Mukulu Isma. N'olwekyo Muzeeyi Kasajja n'abakungubazi bonna abali wano nga Victoria University tugenda kutondawo scholarship nga tugiyita mu mannya ga Isma egenda okubeerawo ennaku zonna. Ate era omwana yenna omu alina okugifuna alina kuba mwana Muisiraamu. Ate famire ya Muzeeyi Kasajja erina okuba nga esobola okulonda omwana oyo buli mwaka ajje asome ku Victoria University. Tusobole okukuuma ligase lya Isma kubanga abadde wa mugaso eri eggwanga. Neyanziza Mukama atugumye. Ate muganda wange Isma Omukama muwe ekiwummulo ky'emirembe.
ekirala waliwo omuntu Isma gwabadde abanja miliyoni 6 mule Isma yakubira simu ku Lwokusatu wiiki ewedde omuntu oyo munene mu gavumenti sijja kwogera linnya lyo oli mukyala ate oli musiraamu kwota miliyoni 6 Isma zafudde abanja oziwe taata wani wa Isma ana mumuze mirembe sebo ne banyabo